Abantu bangi bafuna obukosefu n'okulumizibwa mu binywa, ennyingo, amagumba n'endwadde endala nga abasinga bakkakana bafunye obulemu bwe bawangaala nabwo. Kino kye kyateekesaawo abakugu mu ndwadde z'amagumba okutaasa abantu nga Isaac Nwamanya akulira Ensol Orthotics wannyonnyola. Nasanga nga tulina kye tuyita gap mu services zaffe nti oluusi ebintu bye twagala okukozesa oba kuwandikira abasawo abalwadde baffe bafune tebiriiwo ate n'ebiriwo mu ggwanga nga si bya mutindo. Kyokka Nwamanya yennyamidde olw'emisuso emingi mu mpeereza naddala mu misolo egiba binikibwa ku bintu ebikozesebwa mu bujjanjabi buno. Gavumenti bw'eba eyogera eri abantu egamba nti ebintu by'eddagala ebikozesebwa abantu abaliko obulemu si byakuwa musolo, naye ku gurawundi nti omusolo tugusasula. Kaminsona Andrew Muwanguzi owabaliko obulemu mu minisitule y'ebyobulamu alungamiza nti gavumenti yakuggyawo omusolo ku bikozesebwa mu bujjanjabi obw'enjawulo n'abakubiriza okweyambisa ebikolebwa kuno. Ffe nga gavumenti kimanyiddwa nti bweba baleeta ebintu ebyokugabira abantu oba obuweereza oba obujjanjabi oba kyonna ekitagenda kusasulwa ekyo osobola okusaba ne tukuwagira ne bakuggyako omusolo, naye oba oli mu bizinesi ojja kugumira ekyo osasula omusolo. Oluvannyuma wabaddewo okuvuganya mu by'emizannyo era abawanguzi baweereddwa ebirabo. Bo bannakibiina ky'NRM basisinkanye ku katikati y'erugogo okukubaganya ebirowoozo ku kamyufu k'ekibiina okwewala ebyaliwo mu 2021. Ensinkano eno yeetabyemu abakulembeze b'NRM okuva ku byalo nga ssentebe waabwe Ntanzi Stephen agamba nti baagala kutwala ekiteeso ewa ssentebe w'ekibiina President Museveni ebitundu ebiba bikkiriziganyizza beerondemu abantu abavuganya mu kulonda okwa bonna nga tebayise mu kamyufu. Ambadde ne Pulezidenti akamanyi twamubuulira nga National Chairman tumugambe akalulu ako akamyufu kabulabe nnyo eri ekibiina kale kakatemyetemyemu ekibiina era tulina puroguramu okusingana Sekretary General ku Lwokubiri tugenda kuddamu tunyikiza ekintu ekyo tumugambe twongere okukinyikiza akamyufu bakegendereze nnyo katemyetemye nnyo ekibiina kyaffe. Kisembeddwa ssentebe w'NRM mu kyalo kizibu mu ggombolola Makindi Haji Asman Kayizi ono agambye nti akamyufu ebbanga lyekabaddewo tekalese kalungi okuggyako enjawukana. Akamyufu kalibadde kalungi naye kazibu kaleka abantu bataaguse omuntu nava akamyufu kamukuba ate nadde okujja mu independent nobanga yonoonero ly abayiseewo ate nga mateeka walibadde ogoberera ono akamyufu gwe kaze eki. Kyokka abalala bawakanyiza ekiteeso kino nga bagamba nti akamyufu kalekebwewo okulaga obwerufu. Akamyufu kalibadde tekasobola kuvaawo ate tetwagala kaveewo olw'ensonga nti olagira amaanyi n'obuwagizi mu bantu b'olina mu kitundu. Ate kazibu ebbala mu ssentebe wa LC1 ku kyalo Kayunga mu disitulikiti Kayunga asibira na byafuzi bafeeyo ku biruma abantu be bakulembera. N'ebigoma bibadde awo kumpi bigenda kumalawo myaka giringa byalemeraawo tetumanyi kigenda mu maaso. Oluguudo lwaffe nga twagala okulukozesa tusobola naye mwana waffe ono kansala Bryce tumwebaza. Okwogera bino abatuuze nga bakulembeddwa mu Chris Mawanda sipiika w'eggombolola y'Ekangulumina mu Kayunga babadde beekozemu omulimu ne batindira akagga akakafiiramu abantu 3. Akagga kano kali ku kkubo eriva ku kyalo Kayunga okudda ekawumya ku ddwaliro nga abakyala ab'embuto abalwadde n'abasomba ebirime okubitwala mu katale badde bakaluubirirwa bya nsuso. Mazima tubadde tulina obuzibu bw'amaanyi okuyita waneeno okusingira ddala baganda baffe bano abasoma nga bafuna obuzibu okusomoozebwa kw'amaanyi ekibira kikuttera neeno nga balina n'okubuuka wano akantu kaneeno nga katufuukidde ekizibu. Mawanda yaguze ebigoma n'apangisa n'enginiya akoze n'abatuuze nga kansala ow'ekiwomya Sala Sendi n'ayogedde ku mbeera bw'ebadde. Ekkubo lino ery'ekayunga ery'abatuuze bange ddala abakyala nga bali embuto babadde basanga obuzibu bunene nga waliwo biti okusala okugenda ku ddwaliro lyaffe ery'eggombolola eriri e Kawomya.
ye minisita w'ebyobulamu Dr. Jennifer Acheng, akuliddwayo lya Mulago Referral Hospital Dr. Rosemary Byanyima n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kujjanjaba Kkookolo batongoza enkola mu bagenda okuyita okwongera okufuna abakugu mu kujjanjaba balina obulwadde obutasiigibwa omuli ne sickle cell. Ensinkano eno ebadde mu Kampala nga minisita Acheng agamba abatwala Uganda Cancer Institute bakyalina omulimu okumanyisa bannayuganda obujjanjabi bwe balina kibasobozese okugendayo okubufuna. Many face late diagnosis, limited access to specialized care, and financial barriers to treat. Actually, if we think about it, I think care for such conditions is only within Kampala metropolitan area. Dr. Jackson Olemo akulira Uganda Cancer Institute ategeeza nga bakola ekisoboka okumanyisa bannayuganda. Now, one thing which we are trying to do, in the past we did not have a lot of people opting to go into the area of oncology. Now with an association like this one, because this is a professional body, we are going to be encouraging more young people to take up the discipline. Dr. Byanyima asuubiza okuyambako buli kitongole jjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo. I think this arises out of the fact that we collaborate with Global Hope, and we've come up with a program that is taking care of children with hematology and oncology.